ngeri gyowanguddemu omusango babadde balooya magezi go Katonda oba byonna byonna ngo bigasa wamu naye ng'ekisinga byonna nze naligambye nti Katonda kuba yasalawo okutuwa buli mukyalina mu nsi naye nga neebaza nnyo ne balooya bange betambudde nabo mukulu Mwema ne Arnold Kimala neebaza ne bannayuganda mwenda okutwaliza munamu abamedia abakabaliza ekintu kino kuba mu kusooka najja nimbagamba nti bannange abantu bano babba sente zange ku akawunti bilioni 12 abasinga tebawakana tebagamba hamwalimba hamwali mu katemba naye nga nabagamba waliwo wammanga sikiwa nti omuntu ali mu katemba ataddukira kooti nasalawo ngaomuntu omugunyufu ena kyalina okukola neŋŋamba kanyenyekabiri mu kooti kuba obujulizi bwange nali mbulina nti ddala kituufu abantu bano bajja sente zange ku akawunti ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero lwansonga kooti evuddeyo mu bulambulukufu neeragira ababbanka bano banzirize bilioni zange 12 banzirize n'ebyapa byange byonna nsanyuse nnyo era nga ndajanira Allah tibannange yeebale nnyo yeebalirira kuba Allah yakulembera mu kikola ki buli kyetukola naye omusango guno wadde nguwangudde temugutwala nti gwa hamu yekka buli omusango gwa Uganda yonna kuba abasajja bano wammanga nabagamba nti babaludde ebbanga nga babba sente zaffe ekisookera ddala nabagamba nti abasajja bano bagwira ababbanka basooka ne bajja wano nga tebalina na capital naye bajja wano ne bawuninga banking industry yonna banking industry 95% is owned by foreigners n'olaba top management yonna ba foreigner ate naddala bajja ne capital mutono omuntu ajja ne biliyoni nga 5 n'akwata biliyoni 25 n'aziteekawo mu Civil Bank of Uganda n'akwata biliyoni 25 n'akola kye tuyita a robust structure of advertising ne baloweringa yindi bannayuganda ne batandika okuleeta sente zaabwe nga deposit and saving sente zino zennyini zebakwata ate ne batuwola nga looni sente Juma zaleese mu banka nga deposit zebakwata ne bawa Joseph nga looni ate mudda ne batakoma ekyo ne batusosola abasajja bano bali very discriminating abagwira bagenda mu banka zino bangwira obbawa sente ffe bakutambuza omwaka mulango omugwira bazimwiridde mu wiiki eno ekyokubiri ne batusosola ne interest rate zennyini nnyini abagwira bawadde interest rate ya 10% munauganda bamuwa 20%. Kati tuba tunakompitinga batya mu economy eno ate nga bakola mu economy yaffe ne batakomaawo ne bakola ekintu kye bayita profit repatriation ne bakwata sente zonna nga bazikoze mu ddanga ne sente zinyingi zibakolera mu zaffe ne bazifuluma eggwanga ne bazitwala ne baleka eggwanga lino nga kkalu bakikoledde emyaka n'ebisiibo kyoba olaba nagamba nti twetaaga banking reforms. Okay, today's success is very good naye nze nga hamu nalekeraawo okwekolera ng'omuntu kuba alhamdulillah nyina okukkiriza nti Katonda obugagga yakola ki yabumpa sikyanoonya bugagga naye nnoonya kulaba tukulaakulanyiza tutya ensi yaffe bannayuganda bannange okutwalizibwamu ne Uganda yonna okutwalizibwamu. Nze siri wa byabufuzi ne buli muntu asobola okusavinga eggwanga lye muntu kyabeera akola. Nze ni musajja musuubuzi era this is a win I've got for all Ugandans. Kansubire banka zino zikitegedde ate n'abalala bonna balina emisango mugende muluupe kuba leero ngagasiza nti mu kkooti mukyalimu amazima neki n'obwenkanya abalina okumpa sente zange kuba kkooti ebagambye nti babe biliyoni zange 12 n'ebyapa byange wabulanza akasente nga babeera akasente kaffe actually sikange wabeera batuddiza akasente kaffe nabasuubiza wammanga nti jja bakolerako nebbanka nga yaffe yawano tulabe nga gitusobola okutandika okwezimba biyonu kitulaba kati ku ssaawa eno. Nze ndi musajja ayagala ennyo eggwanga lyange era kati buli kyenkola nkikola kulaba nti eggwanga lyattu Uganda tulikwatirako okugenda mu maaso. Ekyo kirala si wakyogerako ssaawa eno n'amazima gali nti omusango nkoze eki nguwangudde era banka erina okunsasula. Abavubuka jja oyinza bagamba kisaawa naddala akaseera kano n'obwavubuka abavubuka kyosobola obadvise nga kiri kimu nti mukulembeze nnyo okufumitiriza n'abawandiikira akatabo kano wamaala success and failure based on reason and reality. Naye bagamba nti reason is the difference between failure and success or is the gap between success and failure. Abavubuka muyitirize nnyo okufumitiriza naye ng'okusookera ddala naali bakubidde omulanga mwenna musoma akatabo kano yinza okusinziira ku byenkola n'omusango gw'empangudde leero kiraga bulazi nti mekanizmu yange gyenkolesa oba method ntuufu. Method, the end justifies the means. We look at substance rather than formation. We look at what is done rather than that ought to be done. Kitegeere kati nze atayagala kusoma katabo ke nawandiika at least goberera byenkola
kubanga udde afunamu results naye nga saagala nze nzekka nsaaba afunamu wabula abavubuka bannange mwenna mbakubira omulanga bannayuganda nti mukulembeze nnyo okufumiitiriza mituyo naye mukola ki bye mukola